Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Abawuliriza bapalo mwenna amanya n'eddoboozi Sheikh Mahmoud Ssekimwanyi. Olwaleero zize kubakunga. Waliwo ekitambula, waliwo ddiiru ey'ebbeeyi, waliwo eddiiru efuna yeriwa yesemina y'abakyala. Gye tuteeseteese insha Allah ng'ennaku z'omwezi 18 ogwokusatu wali Old Kampala. N'omusiraamu eyakazaalibwa wamanyiwo ku Masigidi Gaddafi. We tugenda okubeera insha Allah. Abakyala mwenna ndi wano ng'omuwalimu wammwe okubakoola bannange mujje mu semina eyo. Semina eyo erimu emigaso mingi. Semina eyo mugenda kugifunamu nnyo. Mujje mu byeko bye muyiga ng'abakyala abafumbo. Musobole okutereeza obufumbo bwammwe bubeeyagaze. Mujje mutereeze ezzadde lyammwe. Mujje muyige okukola. Mujje muyige butebakwata omwami. Mujje muyige omukyala awangaala atya mu bufumbo. Mujje muyige obuyonjo. Musinkane ku bakyala bannammwe. Musinkane ku bawalimu bammwe. Abawalimu bammwe bonna bagenda kubaayo insha Allah. Mugenda balako. Wallahi emitwalo gya Uganda ebiri gwe kyoba okola. Noonya emitwalo gya Uganda ebiri insha Allah. Ojiteeke mu nsawo, ojje ogisasule, ojje onyweze obufumbo bwo, ojje onyweze omwami wo. Mutugamba simanyi abaami batagala, omwami tampulira seeka, omwami talina kampa. Ayinza okuba nga alina ensonga lwaki talina kyakuwa. Buyinza okuba nga obuyonjo si mumativu nabwo. Ayinza okuba nga ekisenge tekimusanyusa. Jangu byonna obiyigire mu semina yaffe ng'ennaku z'omwezi 18 insha Allah. Keerako abaami mwenna mbakunga mutte abakyala bammwe tubateeketeeke insha Allah, kubanga tujja kuba tunatera okuyingira omwezi omutukuvu gwa Ramadan. So n'olw'ensonga eyo muleete abakyala bammwe tubateeketeekere Ramadan ebeere ennungi. Omwami vuga ku mukyala wo muleete. Keera weerekereze ng'osobola okuvuga amafuta n'ogenda mu birala. Kwolwo gayiweemu ogambe nti nkeeza mukyala wange insha Allah ku Supreme Council wali we tugenda okubeera. Mujje tubeere ffenna.